kana nenkola ki ndyoka nkoma so omuwala awo yajjira nemmanya nti kitegeeza bwe nvaawo aleetawo abantu ate already baali babiŋŋamba dda naye nga tobafaako nenga sibiwuliriza bwe bakugamba omusajja we ayina abawala baaleeta dda put some security cameras so that you be sure kati nkimanyi ne mu nnyumba eno empya mwe twasengukira ne tudda luno lwemmazeyo n'omwana atera afe muteekeeko bukamera ku nnyumba ng'abasajja tebamanyi kituufu omulabira ku ssimu omuweereza ka kiripu ng'ali ne mukyala we bayingira mu nju nomugamu naye mwami baby nje baleko kati ate kwoyo teyajjako wakaine ennyumba empya teyajjako waka wabula yampa ssimu oba nali nankubira ku jjajja wange ye yankima ewaka yavuga emmotoka n'aleeta n'ebintu ebirala bingi n'agamba jjajja nkimye mukyala wange kati nga omanyi kale okuuma ekitiibwa biki jjajja wange yaŋŋamba ddayo ofumbe ne mba mulinamu ebitali birungi masekati gammwe mwogerezeganye bijja kuggwawo wakwatidde ekkubo n'akwekimira kuba jjajja wange yaŋŋamba tugeza n'ogenda wuuyo omusajja n'oddayo bw'aba akwagala ajja kukima wano ng'oyedde maze bimuyitiramu ebyo alina abakyala abalala biki nagamba naye bw'aba akwagala ajja kukima era ye yanneekimira yavuga emmotoka ye kennyini yajja ne mukwano gw'omu ne bankima ewaka asiina option neŋŋaawaayo kankole ki kusanyusa n'okusanyusa jjajja wange omusajja yakyala biki amakaago si kirungi galekawo bw'otyo nga jjajja olwedde omwana afudde golooza y'oli akyalina nekyanjagaza tekiriiwo mwali mutuuse mu mbeera ng'omwana yaba ate olwedde ebiseera ebyanko yalinayo omuwala omulala si muwala yalinayo abawala abalala kuba nze nakeberako essimu yeemu ebbanga lye namala ewaka nga ngenze kuzaala nga abakyaza nawaka engeri gye wali ogenda ngeri ate nga kyatandikirawo kuva dda naye baneiba bagezangako okungamba naye nze siri muntu wa bigambo banjagala neetegeerere mpaka lumu omuwala we yajjako ewaka n'akonkona kiro amanyi toliyo ng'ajeebaleko nga simanyani nga manyi ayinza obba sisita we n'omuddamu bubi naye ndowooza yali amanyi sikola ki siriiwo ng'omuwala ŋŋamba ankaaliwa gwe njagala wamwozoola nga mugamba tubadde tukuyita tutya kuba nze mukyala wa ango osobola okuŋŋamba tunaakuddira naŋŋamba nnyabo kugambye njagala nannyini wano eno si gwe nannyini wano njagala anko nansindika by then nali na lubuto nansindika yagiteeka wano namukwata omukono namufulumya mangu amubuuza okimye ekiwano nengoberera nempulira byamugamba nga mukazi we yamuleetakaawo we navaawo ewaka mu buliri obwaffe ate abawala baba bakimanyi nti waliwo omukazi webale nnyo naye najja era naye bakambuliri bwe bumu nayagala alekewo n'akantu akakulaga nti webale nnyo yasimuza katishu n'akasimuza ogwo gwe gwali ogusooka oba n'alekawo akakomo ogwokubiri omuwala yajja yayingira nze yaŋŋamba mbu baali babimala dda naye yayingira ate ono owookubiri eyayingira ye yatuuka ku buliri neyeebaka yatuuka neyeeyambula n'ajjamu engoye ze yajjiramu nga wooli nga ndaba n'ayambala essaati ya anko n'ayingira obuliri anko ng'aliwa kwayo yali taliiwo bwali misana gwe ng'oliwa ku mulimu nze nga ndi awo waka ng'akulaba n'olubuto lwo najja n'akuyitako paka mu kisenge nga takubuuziza takugambye mbu oba kiki oba ki teyambuuza teyanyiga actually yasooka tuula mu ntebe n'avaawo n'agenda mu buliri n'alajja ku buliri nenzira mu ddiro naye nenkya neŋŋamba omwana ayinza okunkola ekikyamu omuwala ayitawo paka eyo abadde edire ya nenfuluma nemukubira nemugamba olina omugenyi ewaka era wenjogerera ali mu kisenge kyaffe awummuddeko najja zonna naye ndowooza omuwala oyo oba baali baayawukana ki unfortunately n'alwala measles so kati neewuunya okuba nti ex wange yavaayo n'agamba mbu omwana ekyamutta simanya nali nywa shisha biki mbu eshisha yamuyingira nga tovuiki ne kwapi boys
tosobola kuyingizaayo mwana, tosobola, teri bbaala likkiriza mwana muto kuyingira n'omuyingiza mu bbaala. Nekyala teyali mu bulamu bwange by then nga simanyi oba nagyali nga tamanyi nti oba nagyendi, naye yavaayo n'agamba abantu nga omwana we nalinga simanya mulekawo yalwala mpewo mbune shisha aba nalinnyo nnyo shisha omungi ekitaali kituufu. Omwana wange yalwala measles. I'm so sorry. Yali myezi 8 ate of which measles bamugemera ku myezi 9. Otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo, wooteri, essomero oba ekifo kyonna wewandyetaaza amazzi. SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo w'ogeetaaga. Tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro. Tutunda zi generator, water pump eza buli kika okuli eza sola, ez'amasannyalaze, fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza. Twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire, ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko. Bino byonna nga bya buwangaazi. SMG Modern Plumber tusangibwa mu Ndeeba okulira na Shell ne Kalinda Road. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku noti 7 noti 5 2 3 noti 8 ne noti 755 noti 4 noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi ndi ne Jamila olunaku olwaleero. Mwamulabako ku Champanya live ng'anyumya emboozi ye mumukozeemu challenge neyanza nnyo munnange nga nange kennyini atudde wano okuwontadde ne mumukubamu obuyimba. Twagala okutegeera ku mboozi ya Jamila kubanga olaba abantu aboogera emboozi ku live tezisigalayo, naye omuntu aba ayagala ategeera emboozi eyo in depth afuneko omuntu watula lemisewo na channel like this anyumye. So tuline Jamila olunaku olwaleero okututwala mu mboozi ye. We listen but we don't judge. Wano ku HK Media we listen but we don't judge. Pozi n'ekirala alinayo kasente akalala osobola Jamila kasente tututeko SCP Hotel e Matuga. Mwebale nnyo okutula, mwebale subscribinga. It is a very conducive environment. Baina accommodation, baina swimming pool, baina gardens ennungi, baina emikolo osobola okujja omukolo gwo n'oguleeta wano. Abamasomero abali around this area osobola okuleeta abaana ne bajja ne bawuga ng'ate akafu kalungi nnyo nnyini ddala. Banoonyeeko kwe bali ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok obeere ng'olaba ku services zaabwe ez'enjawulo, oba si kyo ojje wano e Matuga Kigoogwa 1 osobola okubasangawo be ba SCP Hotel. Mbajjukiza nti bannaffe aba SMS aba SMG Modern Plumbers be bateekamu omusajja nkikwasaganya nga bano bayina ebyuma byonna by'oyagala ebikozesebwa mu farming. Oyagala silage machines, ebyuma ebikuba broccoli, ebyuma ebikola emmere y'enkoko, ebikuba akawunga, ebisa omuceere, ebyuma ebikola buli kimu, ebikola obuugi bw'omuceere. Banoonyeko ku nnamba yaabwe ey'essimu ate nga bano boolaba basima n'amazzi. Wonna woogagadde bakutuusaako amazzi. Era nga bwolaba mu vidiyo eyo pampu epampinga amazzi, bakutambuliza amazzi, basima enzizi, bakola boreholes, bakola buli kyomanyi ekikwatagana ku mazzi. Koza ate nga bakola ne irrigation, bafukirira ennimiro. Banoonyeko ku nnamba yaabwe ey'essimu bw'oba tobafunye gendako mu Ndeeba opposite TV Center ojja kuba bafuna bulambalamba. Jamila nsanyiza okulaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Era gawe nakuwulira ku live oyogera mpola. Buza kuba tulaba ku HK Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabuuzaako mwenna abali ku HK Media mujebale gye mutuusaako emirimu. Jamila yeggwani yeggwa omuwala gwe twalaba ku Champanya live babuulira abantu balabika tebaakulaba bulungi. Amannya nze Muwonge Jamila Nabukeera nga naliko ku live ku Champanya live ng'ensonga enkulu yali entutteyo nga omanyi kwali kunoonya famire yange. So abantu tebanfuna famire ki gye nali nnoonya. Savaayo nti nnoonya famire ya taata wange, no, wabula navaayo nti nali nnoonya famire ya mama wange kuba mama wange yali mukyala musomesa e Kabowa.
amannya baali bamuyita Mbabazi Rachel, naye yafa ndi wa myaka 3, nali muto nnyo. So mu kufa baali bamuziika Hoima. Mu kufa yatuleka abaana twali 3, naye nga nze nalina taata wange nzekka, then ne baganda bange abalala nabo balina ki taata waabwe omulala omu. So mama wange mu kumala okufa twagenda okuziika, twaziika naye nga omumanyi twali bato ffenna. Nali mu myaka 3, oyo muganda wange omulenzi yali myaka 7 awo. So tumala okuziika okusinzira nti yali asomesa essomero baliyita St. Anne Preparatory School Kabowa. Batukomyawo ku ssomero kuba twali mu end of year, ebibuuzo bya end of year. So batukomyawo ku ssomero tumalirize ebibuuzo then tukole ki tudde waka. In the meantime tumaliriza bulungi ebibuuzo biggwa nga taata wa baganda bange bali ajja ku ssomero. Bwe yajja ku ssomero nga ayagala tutwala ffenna. Wabula head teacher yali akimanyi nti nze taata wange ki mulala. So yamugamba sola kola ki kuwa mwana ono kola ki mutwa kugenda naye. Mpozi muganda we yosobola omutwala kuba taata we ajja tuka akole ki ajje nga akola ki amunoonya ate nze aba afuna obuzibu. Naga naye we banaate bazze then jabba nkukubira naye okole ki omukime. Naye for the meantime muleke ku ssomero. Awo twayawukanira. Saddamu bawuliza nabo tebaddamu kumpuliza. Kati lumu mbeera ku TikTok ndaba live eyo. Bwe ndaba live eyo ngamba naye lwaki sikozesa chance eno kuba kale nali nayagala dde okgenda ku TV naye nga sina access yaayo. Kati mpereza Crystal Panda messages mugamba Crystal osiibye otya nti bulungi nti osobola okunyamba nina kye neetaaga ate okusinzira nti olina platform eyo eyinza okuba ey'omugaso yes gyendi nti kale ki kyoyagala. Ne muganda nina muganda wange omulenzi eyambulako then simanyi na maama wange we bamuziika. Nandiyagadde ompa omukisa ogwo nkoseeyo chance mulange ntegere ne maama wange gye bamuziika. Nga ngamba kale tewali buzibu nja kukubira twogere kuba saa zino ndi ku radio. Nti kale then nga nkubira nga ngamba sooka nnyinyonnyole njagala kumakinga sure nti byoyogera biki bituufu. Nga nkubira nga munnyonnyola nga mugamba nti noonya muganda wange yambulako mu ngeri bweti ne bweti n'okuva we yabula saddamu kumanya gye yagenda, saddamu nakulabako ku famire ya maama wange, simanyi na maama wange we bakola ki we bamuziika. Naye okusinzira nti kati nkuze nzaddeko nandyagadde nkole ki mbanoonya oba osanga nabo bannoonya ne bakoowa oba osanga tebamanyi nti gye ndi ki ndi mulamu. So kati Crystal Panda kwe kuŋŋamba nti ngenda kukuteekako beerako ku live njabba nkugattako nga mugamba neyanziza. That was shortly kankuzeeyo kemabega. That was shortly after your mama had died. Ng'oli ku ssomero. Grandma we yajja n'akukima then daddy woli naye n'amutwala. Okay, that is how you separated you and yeah, that's how we separated. Kuba tetwali bataata y'omu. Kati taata woono we yajja. Ani yali omuto ku mwembi? Nze yali asembayo mu maama wange. So kati taata wa muganda wange we yajja yamutwala ne bamugamba bano n'ababe bajja kukola ki mukima. Then nange jjajja wange kwe kukola ki kwe kunkima n'antwala. Kati awo we twayawukanira ne muganda wange ne tutaddamu kukola ki kulabagana yadde okusisinkana. So we najja ku live era kye nasoosa ne ŋŋamba nzize wano naye nnoonya ki famire yange eyambulako. Naye mu kyo nali sigamba famire ya taata wange kuba be nkuze nabo, nkuze ne jjajja wange azaala taata wange, nkuze taata wange mumanyi bulungi nnyo, basenga bange bonna nkuze nabo. So nali nnoonya sayidi ya maama wange kuba ng'oggyeko okuba nti nali simanyi we bamuziika, nali siinayo wakika ekiva ku sayidi ya maama wange yenna gwe nkola ki gwe nali mmanyi.
era namala nakwogera na jjajja wange ekubenge yankuziza gwe nkuze naye ne mugaa jjajja tukoze tutya kuba bami naye yagezaako. Actually waliwo omukyala eyali kumpi n'essomero eryo naye yali mukwano gwa maama wange nnyo naye yali munyoro bali bamuyita Amuuti. Kati jjajja wange yali alinda nkule nga ntegeera tugende gye baziikaani maama wange. Naye mu kulinda nkule with the meantime jjajja wange azaala maama wange naye naakola ki? Naafa. Ate ye contact yokka gye yali akola ki? Gye yali alina ku saidi yaani ya maama wange. Naye nkulaakulamu actually nali maliriza ne P7 nga ngamba naye kati otegeera luli wali kato ne ngamba akankuleke osooka okule then tulyoke tunoonye ki ekika kye ekya maama wo. Ne kati okusinzira nti okuze bulijjo nninda otule P7 nga saagala ofune ebikutaataaganya mu musomo gyo tugende tukole ki tubanoonye kuba nange saakola ki saaziika baŋŋamba luvannyuma. Ate ne taata wange ebiseera ebyo teyaliiwo yali Kenya yali yagenda kukola. So nga tugenda ku ssomero nga tusisinkana oyo mukyala Amooti nga jjajja amubuuzaako yali anzijukira we twatuuka yasanyuka nnyo nga jjajja wange amubuuza kati omanyiyo gye baaziika maama wo n'omwana? Ng'omukyala oyo Amooti yatugamba n'agamba nali mukwano gwa maama wo n'omwana naye ekituufu kiri nti we baamuziika nakoma okumanya nga oluguudo lwayitawo. Ng'oluguudo lwayitamu mu gundi mwe baamuziika? No, mu maka kati nga onagamba nti baali ku kkubo. So ye yagamba baabasenda basobole okuzimbawo ki oluguudo bwatyo bwe yatugamba. N'agamba naye nja kukola ki? Nja kubatwala mwetegeke tujja kuba tukola ki? Tugendayo. Era waayitawo ebbanga ttono ne tugenda. Jjajja wange yateekamu amafuta ebiseera eyo ng'akyasobola ovuga. Ne tuteekamu amafuta ne tugenda. Naye we baatutwala ekituufu waliwo ki kampuni nga ye omukyala wagamba nti ye waakola ki? Wamanyi wajjukira nti we baaziika maama nga kituufu oluguudo lwayitamu baazimbawo oluguudo olupya naye nga waliwo kampuni. Tubuuzabuuzaako nti abaali babeera wano mubamanyi nti tetumanyi gye badda tetumanyi gye badda ffe tuli bapya. Jjajja wange naggwamu amaanyi naŋŋaa kati simanyi kyakukola naye tetuggwamu ssuubi. Saawa yonna tujja bba tukola ki? Tubafuna. So ne wayitawo ebbanga nenzira ku ssomero ne jjajja wange kale n'abivaako nga tunoonyeza tukoze eki tukooye ne tuddayo ne ku masomero ago Kaboowa maama wange gye yali asomesa. Jjajja wange n'aleka contact ye just in case wabaawo wajja ku saidi ya maama wange kweyoga amasomero akuba n'atufuna. N'agamba naye baba takunoonyaako bakika ki? Naga we baanawo bamanyi gy'oli bajja kunoonya. Kasita ekirungi bamanyi amasomero maama wo mwe yali akola ki? Mwe yali asomesa. Ndeseeyo ennamba zange we banaatukubira katusabe balabe nga batukubira. Naye waayitawo ebbanga ne waayitawo ebbanga mwaka gumu 2 3 4 nga tewali kivaayo mpaka wenkuze nempitako mu bizibu ebimu jjajja wange kwe kumpita. Naŋŋamba naye olaba otya bw'onoonya bw'ogenda ku TV. Actually ye yaŋŋamba na TV alaba nnyo bukedde. Yaŋŋamba olaba otya bw'ogenda ku bukedde nze mbeerako ndaba program ez'abantu be banoonya n'ogenda n'olanga tomanya n'ebimu ku bintu oba ebizibu by'ofuna maama wayinza obba gy'ali nga naye si mumativu kuva we yafa tomanyi gy'ali nga naye alulunkana ayagala kukola ki? Omuzuule kale at least omusuuleko ettaka tomanya. N'agamba naye tofaayo
ebintu bino abiŋŋamba nga accident emaze okukola ki okutuukawo nga naye tomanya naga ngenda yita baseeka nabo bakole ki bakusabireko naye era nakiri tetukola ki tetukisuulirira nsonga nkulu nnyo ate omuntu omukulu bw'ayogera ekintu aba asinsinze era natuulawo n'embirowoozaamu ne ŋŋamba sinza nti jjajja wange amanyi nnyo yankuzizza nkuze naye kankole ekintu ekyo nenfuna enamba ya bukedde nenkuba naye kale programu yali bampanvuyamukko nga kati nkoze ntya kati mba ndi ku TikTok okujjukira nali sitambula ebiseera ebyo nga nafuna accident sitambula mbeera nnyo ewaka kati nga essimu yendeetera ku ssanyu obeera ku TikTok nga ndi mbuliringa okugulu kuneeno baŋŋaana okutambuza nsobole okuwona amangu so nga mbeera nnyo ku TikTok wenkowa TikTok nendaba firimu bwenkowa firimu nenzira ku movie so mba ndi ku TikTok ndaba live eyo bwendaba live eyo ndaba nga kubako abantu bangi nga lwaki soogera ne Crystal Panda kwe kwogera naye nakkiriza nenzija era ne mu kujja nasooka nakulanga ki famire yange naye nga womanyi kale tuyita mu bintu bingi okitegeera so nagetingako caught up in the moment nenzijukira byonna byenze nkola ki byenze mpitamu nti bantu bangi basirika naye bantu bangi bayita mu bintu bingi mu kunyigirizibwa kungi batasobola kukola ki kwogera naddala ffe abakazi kituufu buli omukazi w'oliyogera abantu bajja kujajinga nnyo naddala kati ffe abawala abato baba balowooza okozesa busungu onyiize weebale nnyo tebakuwa budde weebale nnyo naye we nali ku live eyo nennanga famire yange kirowoozo wekyajja neŋŋana naye kyemmanyi waliyo abawala bangi ab'emyaka gyange abayinza okuba nga bayise mu byenkoze eki mu byempiseemu lwaki soogera bategeere kikyempiseemu nawwa wendi bamanye nti nno Allah subhanahu wa ta'ala takola ki tagera kibi aba n'ensonga lwaki ate takuvaamu akubeererawo mu buli mbeera wenatandika okuwa story yange yonna nti nkuze ne jjajja wange nga njagala nnyo nnyo nga wookiwulira naye nga womanyi nti obuvubuka nkiyite ka buvubuka otuuka ekiseera n'owagguuka naddala abakulidde ku jjajja basobola okuŋŋamba ekyejo ekibaawo ate kati yanjagala nnyo 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 bannayo omwana wa jjajja tosobola namukuba yanjagala nnyo mukazi wattu oyo olaba ojja okwewola ku mwana owuwo gwe wazaala omwewoleko ewa maama wo nti omala kusaba maama bampeemu ku mwana nga teyagala mukuwa kati ye jjajja wange nze bato bange bavangawo ne bagenda mu basenga baani naye nga jjajja wange we batuuka nti musaba nze abula nakkaaba amaziga gaayo mumundekere oyo anyambayambako oyo amumuleke ng'era ne wemba ŋŋenzo nti oba wasenga wange ebbeerayo simalaayo bbanga ddene mbu holiday ngimalire nga ajja kwanguwaga kati oyo mumumpeereze nange ewaka mpuubaala so ntuuka maliriza senior four nti alina amayombe Namasuba nkwate ekkubo ŋŋende Namasuba musaba mugamba jjajja mbadde nnyene ekigoogwa buli kusoma oluwummula nzija eno olaba otya bwonzikiriza nenkola ki neŋŋendeko Namasuba nembeerako eyo ndaba waliyaani kazini waffe waliyo kazini waffe omukulu abeerayo naye ndaba waliyo kazini waffe mbeereko naye nkyuse ku kifo okusinza nti kale yali anjagala nnyo nali maze vaaki ya senior 4 nga mukazi wattu kale ngakkiriza nga kale tewali buzibu kituufu kyobadde nnyo eno badde nga sikukkiriza kukola ki kuva waka naye nga woosabye tewali buzibu genda obeere ki obeereko eyo vaaka yonna bwe naaba eweddeko onadda n'okola ki n'osoma naye wentuuka eyo
nga omanyi omuntu abadde mu kyalo otuuseeko mu kibuga. Kyalo kyalo ki? Kigoogwa. Ebyo ebiseera kyali kyalo. Kyali kyalo nga tekinnaba kulaakulana. Kati ntuuka e Namasuba, ebiseera eyo nga bakazimba ne Freedom City. Ati twali kumpi, yalina amaka kumpi ne Freedom City. Nga ndaba ndi wa kitalo nnyo. Sinze yali mu kabuvubuka nga ndaluka. Ate si ggwe mulungi? Nga abasajja bakwanaazi. What? Nga ndaluka. Jukira nalina eddembe sibeera jjajja tabeerawo. Kazini wange ono abeerawo sister wange nga tali strict nnyo. Ndaluka oli kyetwala. Kumpi awo n'ewaka walinga wakabala bakayita Happy Boys kali Namasuba. Mu Kayembe. Nga nzikirira bukkirizi. Nkutegeera wonna nkuba wakafaananyi. Ntandika kuba mu mabaala. Naye nga sinywa mwenge. Naye ng'ogendayo. Naye nga ŋŋendayo. Wali olwo ofunye ku mikwano? Olwo nfunye ku mikwano gye nasange ku kyalo. Gitegeera ekitundu. Kati bba abasinga abamu baali ba school drop out, abalala baali bakulu kunze ba varsity ba senior 6. Kati nga ndaba obulamu bukyuse si bwe buli obw'omu kyalo kubeera mu kikomera kuba ewaka baali strict nnyo nnyo. Ekigoogwa nti bakutumanga ku dduuka naye nga bakubalira n'eddakiika z'olina omumalayo. Ogeza olweyo nga ojja tuuka ewaka jjajja akubuuze obwedde okolayo ki. Bwe wafuluma walinga embuzi ekutudde ku muguwa. Kati nno kankubuulire okumanya kaale jjajja waffe yali overprotective. Nze ndowooza twalinanga ne bambega nga bakutambulirako. Si nze nzekka ne baganda bange. Jukira kale yali mukyala wa kitiibwa Ekigoogwa ng'amanyikiddwa alina essomero lye erya secondary. Kati nga ndowooza tayagala tumukole ki? Tumuswaze. Ng'ali overprotective nnyo naffe. Ng'oyinza obbeera ku kkubo nga jjajja asigadde waka ng'alina kyakutumye. Kumba akulabire. N'osangayo oba omuvubuka kale gw'osoma naye n'awaba muwala oba ki? Nodda mu Mboozi n'onyumya naye. Ogenda okudda ewaka gwe walese ewaka tannavaako waka. Nga yabitegedde. Nga yabitegedde lanuga. Ate ategedde atya? Kati obulamu obukale natuuka ekiseera nga nkooye ne kwe kumusaba ndeka e Namasuba naye ntuuka e Namasuba. E Namasuba yo wali wajjayoko before? Actually we nali nga ndi muto. Kubanga yavangako naye eno mu kyalo n'agendako e Namasuba n'abeerayo. So kati nali mmanyiyo. Ng'akutwala ne mudda. Nga ntwala ne tubeerayo ba holiday then ne tudda Ekigoogwa bwe tutyo. Ntandika okuba amabaala. Ng'ate omanyi ebintu ebyo wakabitandika obeera n'amaalo. Oba n'amaalo. Ate oba olowooza ye gwe osinga mu bantu bonna weebale nnyo. Oba owulira nga oba ebbala ogitandise oyagala ogikube buli lunaku. Buli lunaku mane tumane. Ate nali kumpi, amaka gaali kumpi. Muba mwesunga na bwesunze kuddayo ekiro. Nga seetaaga na kulinnyawo booda ntambulawo obutambuzi. Nalinayo mu muganda wange baali bamuyita Kenya ebiseera ebyo. Ate nga naye yali akolamu ng'akola mu Sha area. Kati nga wentuukawo nga ye bamumanyi nnyo. Kati ate olw'okuba muganda wange awo akola mu Sha area. Mwalimu ne badijja abamu abali banneiba nga mikwano gyange nga ndaba ndi wakabi nnyo manyi ku badijja b'omu kifo nga buli lunaku nina ojjekuba buli lunaku mbeeramu. Nawe sinywa nange ng'oba oli naye nga ate nga wentuukamu nnyinza okukuba omuziki omuntu andabira ewala nga abaali tebammanyi ng'agamba kalabika kanywedde omwenge. Naye nga nali by then sinabagwiga. Naye ebyo bye biseera abantu bwe baziniranga ne batuuyana n'ajjamu blouse n'agyewabula n'agizaamu. Weebale nnyo. Wenkubulira nti nno nga seetegekana nnyo. Olumu nagenderanga na mu busiripa. Nkufuna. N'osulako tutoopu awo. N'ogenda. Awo mwenafunira gaayi. Mweyebbaala. Mitinga gaayi oyo. Yali upcoming ate yali muvubuka nga upcoming artist obanga mpya mu bbala. Artist
naye nga ndowooza ate bo bagikuba nnyo babamanyi nga be baakabibaawo. infact yali akola yali ayina ne gundi ng'akolera mu diti ng'atunda n'engoye mu kajja. kati nga be bakubi b'ekikumba nkufuna be bakubi b'ekikumba ate upcoming kale nga n'ennyimba zaabo baali bazimanyi nga bazikuba kati nga be baakabibaawo ajja nkwana. Bwankwana nalaba nga ndi wa kitalo nnyo upcoming omukubi w'ekikumba tewali amulumamu mu kikumba nga njagala gaayi. Nali sirabangako musajja yenna okusinza nti kale waka baali batuprotectinga nnyo nga bamanyi n'otukebera balabe okyali virgin nga batukebera olwalamu katono ne bakutwala mu ddwaliro ekisooka kya byonna mumugjeeko omusulo mukebere oba ali lubuto just olwala kasujja naye ebyo bye basooka okukebera then ne bagamba mumukebere n'omukebera. ate mbadde ntenda taata wange naye ebyewammwe bansuseeko. Njagala omuvubuka ebiseera ebyo yali upcoming. Njagala omuvubuka ntuuka ekiseera anfunisa olubuto. Kati awo mu bbaala we mwabeeranga olubuto yalukufunisa okyali waka? Yalunfunisa nkyali waka. Yantwala era ng'okyali mu vaaka nga tennaggwako. Antwala ewuwe. Baaba ewaka baali bamanyi ku mize gye weeyisa oba baali bakimanyi nti ogenze kulaba oli kaziniwo? Baali tebakimanyi. Nalinga mbeera n'oyo kazini wange naye kale okusinza nti kale nalinga seeyisa bubi namusabanga ne mugamba nnyamba tondope ewa jjajja ate naye okusinza nti yali abamanyi naye yakulira wa jjajja ng'amanyi ng'akimanyi waayogerera bw'ati ekiyinza okuntuukako kirala. Naye nga ngamba weegendereze tofuna olubuto nga mugamba sisobola seebakangako na muntu yenna. Naye ku olwo nakemebwa omuvubuka ntwala ewuwe. Bwantwala ewuwe actually ku olwo lwe nasooka n'okunywa ku mwenge yali Siminoofu. Nanywa eccupa ejja nenvaako. So antwala ewuwe. Bwantwala ewuwe abaako obugambo bwaŋŋamba awo ekyaddirira kwali kufuna lubuto ate saamanya amala okwebaka nange bukya bulungi nsiibula nvaawo nzira ewaka naye nga ntidde kati nalina muganda wange awo baali bamuyita Ken naye yali abeera Namasuba twali tubeera naye nga ye alina ennyumba ye yokka ng'asulamu yekka. Gwe natuukako ne mugamba muganda wange Ken omanyi bwekiti kituufu nakoze kino na kino naye nnyamba ogambe kazini wange nti nasuze wuwo nnyamba buyambi sandyagadde jjajja wange akole ki abitegeerere saagala mukola ki mumalamu maanyi njagala gyanjagala naye nakoze bwenti ne bwenti. Kati kale nga omanyi abalenzi bintu ebyo tebatera kukola ki basirika nnyo ngagamba tofaayo muganda wange nze nkuyina nga ngamba naye kansubire tewafunye lubuto ne mugamba sisuubira nti nakoze eki nalufunye sikiwa kubanga okusinza nti gwe gwalina omulundi gwange ogusooka tekisoboka. Tewabulira ku bulumi banaye ngoti ng'eruma obulumi bwo bwali bw'amaanyi nnyo tinatuuka ekiseera ne mugamba omanyi ndeka n'agamba olina emyaka yaŋŋamba naye olina emyaka emeka nga gwe eri bakulanga ow'ekitalo nawe ofaanana okuba oli muto era yaŋŋamba ekintu kinnanga asinga nategedde ti teweebakangako omuntu yenna sanditawaanina kubeera naawe. Era omuvubuka oyo yatya kuba yakiraba nti ndi muto akoze ekintu ekyo
ate yali muto n'asenguka. N'asengukawo naye kyessaamanya nti nali lubuto kuba nalulwalirako ngenda okuddayo ntegeera nti ndi lubuto nga luli myezi egya 3 andaba ebintu ebimu kunze bikyuse nali katono nnyo. You don't even remember the last time you've been in your periods? Thank you. Nali katono nnyo ngenda olaba ebbeere lyange ligeze akabina buli omu ngamba ng'ogezeemu tobanga oli nga buli omu kyaŋŋamba ng'oyeruse nnyo tobanga oli lubuto. Feesi yange neeyiwa kye bayita embalabe nentya nengenda mu ddwaliro kebera nga kituufu ndi lubuto kyokka nno ng'okusoma kunaatera okukola ki okuddamu. Jjajja wange talina kyamanyi. Sista wange ono namulimbanga olumu yanzibiikiriranga. Eyo yali vacation ya form 6? Form 4. Form 4 bawumula bbanga ki? How many months? Kubanga olubuto olwo eruba lwali lutuuse emyezi 3. Abasenior 4 bawumula form 3 months. Myezi nga 3. Tibenga 3. Naye okusoma by then kwali kuzeeyo. Jjajja wange agamba bannaye nga tojja wandibadde ojja ne tunoonya ki essomero mwogenda osomera senior 6 oba si kyo bw'oba oyagala somera wano eno kuba alina essomero lya secondary nagamba bw'oba oyagala osomere wano bw'oba toyagadde nga tunoonya essomero nga nna nekyemmugamba nga bikusobedde nga binsobedde. Nalowooza ebintu bingi nendowooza oba nette nendowooza oba olubuto nduggyemu naye nga kale twakulira mu ddiini nga n'ekyokugyamu olubuto kyennyini ag'amazima nali nkitya nga nkitya nga newenkirowoozaako ndabira ddala nga sisobola kuba byebimu ebintu bye baatusomesanga nti okugyamu olubuto guba musango munene eri Allah subhanahu wa ta'ala tekikkirizibwa. Ngamba nkoze ntya ngenda okuddayo ew'omwami oyo nga yasengukawo dda nga bakugamba omwami taliiwo. Yes, actually naye simunenya kuba teyamanya nti yandeka n'olubuto naye ndowooza namusanga in the meantime ali mu kusenguka ng'agenda nga ngezaako okukuba essimu ng'essimu buli wenkuba buli wenakuba nga nawulira nti yenze ng'ajjako ng'eyagiteeka mu blacklist buli wenakubanga nawulira nti yenze. Yakuwa chance okumubuulira ki lwaki omukubira? Teyambulira kuba buli weyategeera kuba naye okuva olwo olunaku olwo yatya kuba yakimanya nti ndi mwana muto yali ansookeddeko ndowooza yabalabamu n'agamba ono omwana ajja kundeetera ki ebizibu alayika alina bbiro 18 ate ndo abuuliriza ku famire yange bamugamba famire y'oyo omwana balinamu ku ssente kyekisooka n'ekirala bakambwe atya teyampa chance awo bwe natandikira okutoba n'obulamu ne sisita wange oyo cousin sister wange gwe nali mbeera naye awe namasuba naye yatuuka ekiseera n'anvaamu nga yagala kumbonereza nga n'emmere yennyini ewaka sigirya nangamba noonya omulimu otandika okukola kasita wakoze ekintu ekyo manya kati wakuze oli ku lulwo tewali agenda kubeerawo jjajja tannabimanya kubimanya naye ng'akuba amasimu okufa gaba nayo omwana ojjatakomawo tubuzaabuza mbuzaabuza jjajja ngenda kujja sisa wange ndowooza yatuuka ekiseera n'akola ki n'agamba jjajja wange bwe yagamba jjajja wange yanyiiga nnyo kale okusinza nti yali anjagala yali very disappointed kuba yali ansuubiramu ebintu bingi nga omanya abazadde ate yali overprotective nnyo gyendi naggwamu amaanyi n'agamba sisita wange omwana oyo
simusanga waawe waka bw'aba yasazeewo okukola ekyo nankola ekintu ekyo akwate kuba atambula agenda afumbirwe simusanga waawe ne sista wange atuuka ekiseera anvaamu aŋŋamba funa omulimu kati okole oli ku lulwo nakugamba nenkugamba weegendereze nakuleeka nayagala nkuwa eddembe nneme kufuga ng'ewaka weeradde bakola ki naye ndowooza nakola nsobi era nkyejjusa naye okuva n'olwaleero gwe buvunaanyizibwabo tandika okukola nga aŋŋamba n'ekirala gyegyawo yaŋŋambye wano takwagalawo takusangawo nga nsooka nkubira omuvubuka essimu ng'omuvubuka yambulookinga nenfuna ennamba endala naye buli we yawuliranga nti eddoboozi lyange teyaŋŋanya nga nakuwulira kye mmugamba naye waali maze kasuulako ka text n'omugadi a pick up I'm pregnant byonna nabikola naye nga wa nga nkwata ngende wa brother wange oyo Kenny nga siina kyakola siina muntu mulala gwe mmanyi basista bange abasinga bafumbo nga muganda wange ekituufu kiriwo ekiti neweekiti naye nyamba onsuze mbeere naawe nga wenoonya omulimu muganda wange aganze siina buzibu Kenny oyo siina buzibu muganda tewaddayoko mu bbaalo lawo babbe bizaliyo n'amusanga naddangayo ate buli lunaku omuguumiike ng'okyazina amazina nga ge wazina luli nga nkyagazina ng'ebizibu bye nnina takatono aino ng'ewaka sikyasobola kulinnyayo ne mu nnyumba mwennyini nga gyejjanyiize nga option yokka gye nali nnina Kenny oyo muganda wange era yambeererawo nnyo mu buli kimu nga Kenny akkiriza agamba tewali muganda wange jangu tugwe tunaalya nga kye tunaalya nze sobola kukola ki kuvaamu ensobi zibaawo bulamu bwansi ensi bwetyo nga ngamba naye oyo omuvubuka kati tukoze tutya kuba naye yali amumanyi ng'omuvubuka akyakomawo nemweyo ebbaala nga takyagidda namu ne tugezaako nomunoonya eyo mukajja mwe yakoleranga ng'akyaliyo nga taliiyo entuuka ekisaana nembivaako nenga kati kannoonye omulimu olubuto olukula naye nabeerawo olubuto mpaka kutuuka ku myezi 7 nga sifunanga yadde omulimu n'ogumu nga buli akitegeera nti ndi lubuto alaba ndikaana kato n'ekirala naye siina nanviri ku butuusa nga abasinga bagamba siina sobola kukozesa olina emyaka emeka nga buli ategeera sobola kukozesa poliisi ejja kunkwata ate nali lubuto kati ng'oli alabye ddala era tewali kye ŋŋenda kukola nga omanyi ab'embuto kwebaka kola biki naga kati sijja sobola naye nalina mukwano gwange mu mikwano n'emikwano egisingawo nga alingawo omuwala bali bamuyita Mariam yali mukwano gwange actually yasooka kupangisa ku nyumba za jjajja wange okwo then namala n'avaawo nadde ewala yali akola chips ng'atunda chips so yayogera nange nansaba naŋŋamba Jami nategedde nawulidde ku byakutuukako naye mbadde nsaba ojja ewaka twogeremu abalungi abatulaba yoze Hadija Kigozi tutudde ku SCP Hotel ematugado Kigogwa wetuze okulaba omwana muwala Jamila omuwonge gwe walabako muneyanza nnyo munange saba Allah abawo omukisa thank you guys bannange mwatukolera amawulire ekiseera ekyo naye abatategeera mboozi ya Jamila bulungi tugezaako okwagala ogitematema abantu bangi bavaayo Jamila nga bamwogerera bulala nga bagamba buli muntu ayogera kiki naye kati it is coming from the horse's mouth right now abantu abamu emboozi mwagwamu ngwe kati eno y'emboozi ddala eki entuufu teweerabira genako ku SMG Modern Plumbers basangibwawo ba opposite TV Center ate nga bano balina ebyuma byonna ebikozesebwa mu farming bakola irrigation bafukirira ennimiro nga basima n'amazzi basima enzizi borehole buli kikwatagana ku mazzi bagapampinga ne bagakutuusiza
wonna wooli. Njabira wangi Happy Boys yegwe wagijjamu omusera gambi so kati omuwala oyo ampita aŋŋamba Jami nawulidde ebyakutuuseeko naye oli mukwano gwange naye mbadde nkusaba jangu ewaka tubeeko ne bye tukola ki ne bye twogerako nga ndagirira gye yali abeera nga nkwata saayina na ssente nga ng'atufaayo booda nja gisasula linnyawo booda nga ntuuka nga munyumiza buli kimu n'ebyajjajja byonna nga ŋŋamba kati era nga sisita we kye yagambye ekituufu kati awo oli okoze eki okuze naye tewali muntu ssaawa zino ayinza kuwa mulimu mu mbeera gy'olimu sikiwa nti ojja nasobola okukola ki okugukola kuba nze nali mbaddeko mu eyo ki embeera ye nga yazaalako n'agamba naye olaba otya nojja ne tukola ffenna yali atunda chipusi nawulira nga essanyu linzise naŋŋamba nze kijja sinziira ku lunaku lwe tunaaba tutunze ennyo nga nkuwaayo ate ojja kuba n'olya n'okulya ku bwereere bw'oba oyagala n'okusula osobolanga n'okujja n'osulanga nange sikuyinaako ki buzibu nga nsanyuka Mariamu era obudde we bwaziba nga tukwata bintu byaffe twali tukolera n'amasuba ku siteegi we yali atundira chipusi nga tugenda nga muyambako okusala obummonde n'okubuwaata n'embusala then ye n'asiikawo ebityo nga tukola olubuto luli myezi awo lwali mu myezi 7 olubuto lukula lutuuse myezi 8 tukola nga nkyakola naye bambi yampisanga bulungi nga ndya taŋŋamba nti ate nedda ate biki nasulanga neebakanga actually yanzijanjaba nako omuwala oyo Mariam nga emyezi gituuka mu 9 emyezi gituuka omwenda nga ŋŋamba naye kati olaba otya bwoddayo ewaka n'oyogerako ne sisitawo n'ayamba n'ayogerako neki ne jjajjaawo fayina tusobya naye omuzadde yenna bw'aba akwagala atuuka ekiseera n'akola ki n'akusonyiwa nagamba olaba otya kuba kati onaatera okuzaala kikkirize kigaane eyo wammwe wa kitammwe era olina okuddayo essaawa yonna naye kyandibadde kirungi nga tonnaba kuzaala n'osooka n'oyogera naani ne jjajjaawo n'omusaba n'akwetondera tomanya n'agamba kijja nakuyambako okusumuluka ki obulungi ebikolimo by'abazadde bitera okukola ki okukwata abaana ng'era njogera na sista wange oyo Mama Ryan nga mukubiranga mga Mama Ryan nyamba okole ki onkubirireko ne jjajja ekituufu nakola ensobi naye nsaba kunsonyiwa naye mboneredde sirikola ki siri kiddamu bw'ali baakoze eki ansonyiwe nti kaale ng'amukubira actually yasooka kuŋŋana nga osobola okujja ewaka nga mugamba tewali buzibu nsobola okujja nga ngenda nga naye obadde ongawo otya nga munyumizaawo byonna nga gamba nabiwulirako naye nesaagala kujjawo kuba nalowooza nti we najjaawo we mwali mukolera oba osanga ate oyinza okuvaawo n'oyagala okudda ewaka ng'ate tonnayogera naani najjajjaawo naye ekirowoozo ekyo kirungi ngenda mukubira njogereko naye mbadde nsaba okuva n'olwayo kati ate tukola ki tovaawo ewaka njagala ategere nti kati wooli ki ewaka asobola okukola ki okukusonyiwa n'agamba ate abadde nga naakumbuuzaako abadde nga akuba nga mbuuza nnyo nga kiraga naye gyali badde yanyiiga naye ng'omutima gukola ki gumuluma n'agamba naye jjajjaawo yakwagala naye nkusaba bw'aba akusonyiye era mwana wa mpisa ng'akubira jjajja ayogera naye jjajja asooka ayomba agamba aŋŋamba ki ng'era abantu abakulu we babeera nga jjajja munaye nansonyiwa gweka gwe nnina gwe maama wange gwe taata wange gwankuzizza nakola ensobi naye nsaba okole ki onsonyiwe mboneredde namugamba siriddamu kukola ki
kola nsobi yonna okuva n'olwaleero nensaba okole ki onsonyiwe ne mugabo onankyawa nagenda wa ne mama wange simanyi gye bali nazzaako ki ne mugamba gwe nkuze mmanyi nyamba jjajja wange onsaasire onsonyiwe nga jjajja ajjako essimu teyalina kyeyanyega yabiwulira najjako essimu n'asirika wayitawo olunaku olwo lumu n'akubira mama Ryan sisita wange namugamba oyo waali nti waali tavangawo nti akyagenda mu mabaala nga we yagendangamu nti kuva we yajja ewaka asula waka olubuto onaagenda otya mu bbaala tafuluma nti n'agamba kati abeera waakya kati mama Ryan yalina hoteri yali afumba mmere n'agamba ngenda naye ku mulimu nanyambayambako naye talina buzibu n'agamba naye musonyiwe tomanya ayinza okukola ki okukyusa so we yakiŋŋamba bwe yamala omugamba ebigambo ebyo ku ssimu ng'amugamba waali awo njogere naye nti ye ng'amugamba simanyi oba naakusonyiwa kati naye nandiyagadde okukusonyiwa naye neeyisaayo yejjo okundaga ki kyemba nkola oba nkusonyiwa oba sikusonyiwa ng'ajjako essimu nga naye bwe yali tanaba kujjako essimu nga naye nkukkiriza beerawo ki kuba ate sandyagadde onjogezeeko abantu bamanyi nina amayumba ennamasuba nina amayumba ekigoogwa ate banaawulira batya nti ate muzzukulu wange talina gy'asula asula wano asula wali nanga abeerawo ewaka nga mbeerawo ewaka tutuuka okuzaala we nali ntuusizza okuzaala awo ng'abuuza mama Ryan oyo n'amugamba naye kati so kati ng'akubira mama Ryan ng'agamba naye kati omwana oyo muto tamanyi na byakuzaala yali agenzeeko mu ddwaliro okunywa eddagala nti wa tagendanga nti alina ekintu kyonna kyaguze kuba kati waŋŋambye olubuto luli myezi 9 alina ekintu kyonna kye yaguze nga siina kyemmanyi nga simanyi nti no omukazi olina n'okwetegeka nti ogule kino ogule kiri mu byokuzaala nga manyi omuntu ogenda bugenzi n'ozaala tewali kyowaayo n'ovaayo bepi ng'olwo anaayambala ki nga nna kyemmanyi nali muto ng'ate ebiseera kalina essente nabisifuna bulungi mujajja wange akwata ssente mukazi wattu ng'aziweereza mama Ryan ng'amugamba mbadde nsaba ogule mother kit omugulire n'obugoye bw'omwana obusookerwako n'amasuuka osasule n'eddwaliro waliwo eddwaliro awo ennamasuba ery'omukyalo omu mwerabidde yali ayagala nzaaliremu n'agamba osasule nekonaki n'eddwaliro nga mama Ryan agula nga sirina kyemmanyi nga nze manyi jjajja talina kyayagala kuwulira ku nze kumba ate mukazi wattu atanyamba mu butamanya nga n'ezemmere asindika olwo weyansonyiwa asindikiriza eddagala ezemmere agamba alye nno bulungi okuzaala mwana ng'akola ki ali malnourished ng'aweereza ssente nga mama Ryan ng'agenda mu kibuga ng'agula ebyo ebintu byonna nga sirina kyemmanyi kuko olunaku lw'okuzaala olubuto lwantandika sawa zaali 6 ogw'ekiro tutandike naawe so kati olubuto lutuuka lwannoma ssaawa 4 ez'ekiro lutandika okunnoma naye ennoma gye lwali lunnomamu ng'omuntu ayagala okweyamba nga nfuluma ngenda mu ttooyi naye nga ndaba tewali kivaayo nzira mu nnyumba lwali lunnoma we lusirika nga luddamu naggula oluggi paka ssaawa ziwerawo 9 sisita wange aŋŋamba ye gwaggula oluggi kiki buzibu ki namugamba muganda wange simanyi ki naye olubuto lunnoma lwiranga ayagala okweyamba naye wentuuka emmanju tewali kikola ki kivaayo aŋŋamba oyagala kusuula mwana mu ttooyi n'agamba kati awo otuuse okuzaala naŋŋamba otuuse okuzaala naŋŋa teweebaka tandika okutambula buuka njagala obudde we bukeerera
ng'ozaala buzaazi kuba okusinza nti kati lwali lunnuma wagendako mu antineeto antineeto jjajja wange amala okusasula ssente nawo watandikira antineeto nagenda at 7 months at 9 what at 9 ng'olwo ziweze 9 we nagendera abasawo bayomba nnyo ne baŋŋamba lwaki oluddewo okujja ngamba gamba siina kyemmanyi ng'era abasawo baseka nga bagamba era ddala tolina kyomanyi olina emyaka emeka nga mbagamba myaka abaseka nga bagamba tonnaba nno linda lw'onaazaala ojja naye obona omulala oyo omulala kazimu wange kati olubuto lunnuma saawa ziwera 6 lweyongera saawa ziwera 7 lweyongera ntandika okukaaba sisaawa nga ngamba okaaba ki guma tebakaaba ng'ogenda kuzaala olubuto tebalukaabirako ngawe wasalawo weeweeyo yonooneke kati guma byebyo ebivaamu kyekigambo kyeyaŋŋana nga kyosiga kyokungula guma toleekaanira bantu beebase toleekaanira bantu beebase maziga ng'olubuto lwannuma kuva ssaawa 4 mpaka ssaawa 2 ez'ekiro enkeera ssaawa 2 ez'ekiro nazaalira naye zaawera ssaawa 12 ngamba sisita wange nkooye nfa ntwala mu ddwaliro mpulira nfa olwo nali nyambadde jampa njijjeeko ndisudde wali engatto nzijjeeko nzisudde wali nsigaza kagoye kokka kateeteeyi nga ngamba nno tonnaba nga ndaba aseka busesi ndaba tanfaako nga kumbe ye akimanyi nti nali sinnaba ndowooza tuuka ki kuzaala nga nze simanyi nti anyamba ngamba gwogira otambula mwogira obuukabuukamu nga nze ndaba nga mbonereza nga lwaki ombonereza olondeekana mga ntwala mu ddwaliro mpulira nfa neighbor omu avaayo nga bannaye twala omwana w'abendi mu ddwaliro yagala azaalire waka nti tannatuusa nti gwe mutwale mu ddwaliro gw'oli musawo yali alinze mazze kuyiika nga gamba nze ndi baana 2 nsobola okumanya nti lutuusa oba terunnaba naye olubuto lw'ono omwana terunnatuuka yadde nga bamugamba twala mu ddwaliro ng'akwata bintu ndaba akwata makeesi sibitegeera tugenda mu ddwaliro tutuuka mu ddwaliro abasawo bagamba nti nde bankebere sawo ayambala gloves ngendo laba aleeta omukono agunteekeyo nga ŋŋaana nali muto nga musawo ayagala kunkola ki ng'omusawo aŋŋamba olwo teyasobola nakuntwala ku lino eddwaliro kuba twatuukawo ng'ali biza omukyala azaalisa ate yali omu so nga ntwala mu lino eddwaliro Kisenyi awo eryo eddwaliro lya gavumenti weyantwala nanga be bajja okukusobola tuukayo omukazi aŋŋamba nnyabo teweekoleza wano tereera gaziya amagulu nkebera omwana ndabe waatuuse totwekoleza kuba oba owulira toyagala tujja kwongerayo ekawempe otyo na sisita wange already yali yaŋŋambako naŋŋamba tukkiriza okutwala ekawempe bwe tutuuka mu ddwaliro nyamba abasawo kyonna kye bagamba kkiriza nina ssente jjajjawo ze yampeereza tujja bbawayo kasente basobole okuba nga bakola ki bakufaako omusawo wakebera ng'agamba omwana ali mu sentimita 6 olwo aba abulako mmeka aba abulako 4 tuzaalirako 10 nga ndowooza 4 ntono 1 2 3 4 nga those are like 4 hours ngamba kati awo kangume nagumayo essaawa eja ng'olubuto kati lutandika okunnuma ebyaddala ebituufu nvudde ku kitanda olugoye ndukwata ndweyambulamu bajja bansiba leesu njikanyuza eri nga sikyalina nsonyi mwalimu abakyala abamu be nalinawo naye baali bakulu bonna nze mutonzekka eyali mu ddwaliro eryo nali kato nnyo ate saalina nviiri ku mutwe nga ndabikira ddala obuto nga nva ku kitanda neeyala wansi ng'omusawo ajja nkubamu empi nga ngamba oli wansi tokimanyi nti nno omwana ojja mulwaza obukyafu asobola okukwata obukyafu ssaawa eno nayo eri mu kuba dilatinga oli mu kwetegekera kuzaala tolina kusitama wansi oba kutuula wansi
ojja tuleetera obuzibu situkawo mangu nga nvaawo nga banteeka ku kitanda baddamu bansiba leesu nga nziramu nga mpulira saagaana kubaako nakantu konna nga nsooka mbuukabuuka mu ddwaliro nkaaba kankolimire alla wange nakukola ki obulumi natuuka ekiseera nenkaaba amaziga ne gaggwayo ng'abasawo no bantunuulira butunuulizi bwe bagira ne bankyekingako balabe mwana ali mu sentimita mmeka tuuka ekiseera ne mbanga zzolo ng'obulumi bunsusse ku mutwe tokyatya kugaziya bwe bwali ng'olulaba omusawo ng'ogaziyizaawo ng'omusawo olujja tamala nakuŋŋamba nze yeetegekerawo ndabe ng'omusawo agamba nno oli muzanyo natuuka ekiseera ne neebaka naye nga seebase nti tulo tuzze wabula ndi ku kitanda nga nkooyo okubuukabuuka nkooyo okutambula nkooyo okukaaba buli kimu mpulira nkikoyo ne ntuuka ekiseera nga nninga awunze ng'obulumi bunsuseeko bundi ku mutwe ng'olwo nno ssaawa ziri mu mmeka ssaawa ziri mu 10 ez'olweggulo ogenda kuzaala 2 za kiro nga ndaba olunaku lulamba sizaala ne nga ngenda zaala ddi ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba bannaayi tewali kye musobola kukola nzaale nti mpozi ng'oyagala kukulongoosa ne mbagamba oba munnongoose naye nfa nga sisita wange agaana ng'agamba mumuleka azaale ng'omusawo agamba mpozi kye tusobola okukola kumukuba mpiso y'abisa bimuyambeko ayanguye nga banteekako basooka kunkuba mpiso ewayitawo essaawa emu olwo ziri mu 11 tewali kituuse omusawo olwo bantaddeko eccupa era bwe banteekako eccupa baginteekako ssaawa zaali 12 ssaawa 2 ne mpulira nga waliwo ekijja kwe kuyita abasawo ng'olwo eccupa eweddemu ne mpita abasawo ne nsindika katonda yanyamba nasindika bulungi naye nga olutalo lwonna okuva ssaawa 4 sisita wange yakubira jjajja wange n'amugamba muzzukulu wonna omanye actually baali bampita na muwala wonna omanye ekiriwo alabika atuusizza ozzaala teyeebaka mpaka ssaawa 2 ezo yakubira sisita wange amasimu sisita wange yaŋŋamba jjajjaawo ankubidde amasimu n'agandaga ntuuse ekisesimu nenjijjako nga talina mirembe bwe yali amubuuza n'omubuuza muli mu ddwaliro ki naye sisita wange teyayagala mugamba ng'olwe ddala yeeraliikiridde nnyo atajje mu ddwaliro ate abantu abakulu ebyokuzaala baba babimanyi teyalina mirembe yadde n'akatono mpaka kuzaala naganze n'okulya kwannemye ate sisita wange we yajjako essimu pressure zaamukuba n'omukuba pressure zaamukuba sisita wange kuzaako essimu nga mmaze ozaala n'amugamba azadde tiyasooka nakubuuza nti oba omwana ali mu mbeera ki oba kiwabula yagamba ali mu mbeera ki mulamu nti mulamu talina buzibu amiina alhamdulillah ate omwana nti n'omwana talina buzibu tikaali awo n'alyoka kkakkana nanga kati bagenda musiibula ddi nti okusinziira nti tewabadde buzibu just omwana amupasudde bamutunzeeko naye enkeera okusinziira nti azadde kirenkera bagenda bba batusiibula tikaali muŋŋamba nga muvuddeyo ng'abuuza mulina ekirala kye mwetaaga sisanga nga mpoza ebyokulya omukazi wattu akwata aweereza ssente endala mufunire buli kimu kyayagala okulya abeere mu mbeera ennungi ng'era bwakya ku makya ne batusiibula naye actually nga tebannaba tusiibula brother wange oyo Ken okusinziira nti yali amanyi omuvubuka eyanfunisa olubuto kwolwo yamukubira essimu n'amugamba togeza n'ojjako eno essimu nze Ken bye nkugamba bitono badde nsaba obiwulirize n'amugamba sisita wange essaawa zino ali mu bulumi obw'amaanyi agenda kuzaala naye bw'oba ng'olimu ak'obuntu wandibadde ojja n'olaba omwana ono mutandika n'okubeerawo omwana wo omulabirire kyekyo kye mbadde njagala okugamba
era surprisingly tuba tukyali awo ekiro maze okuzaala. Omuvubuka ndowooza yeekubamu omutima ate already n'emikwano gye egimu baali baamugamba naye ndowooza nga yatya obuvunaanyizibwa. Tuba tuli awo mu ddwaliro najja ngazze n'ebintu ebisookerwako ebisinga blanketi, baby shower, busuuka, biki ng'abireese n'abuuza n'obbuuza waliwo ssente eziwanjibwa oba nedda nti tubadde tusasudde. Sisita wange naye n'amugamba naye tetunnafuna byakulya. N'akwata n'amuwa ssente naye nali saagala namutunulako era namugamba okimye eki wano. N'aŋŋamba nsaba kunsonyiwa. N'aŋŋamba amazima gali nti nakyo okunsiba n'ekirala nakyo obuvunaanyizibwa nali muto. Kino nali sikikoze eki sikyetegekedde ate naawe wali muki muto. Naye mbadde nsaba onsonyiwe naye nkusuubiza okuva n'olwaleero ngenda balabirira ggwe n'omwana. Sisita we yamulaba omuvubuka? Saamunyiga kuba yasooka kwogera na sisita wange n'agamba naye oli yakamala ozzaala sikiwa nti yandiyagadde n'okukola ki n'okulaba. N'ayogera ne yeetondera sisita wange ne yeetondera n'oyo Kenny nanneetondera. Naye nga sikkiriza nti ddala kituufu byayogedde bituufu abikakasa. Era nasirika saamuddamu kigambo n'ekya nakimu nazibiriza buzibiriza ne neefuula eyeebase. Enkeera ne batusiibula. Bwe batusiibula yayambako n'afuna emmotoka eyatujja mu ddwaliro mpaka waka Namasuba. Kuba naye sobola kujja Kigoogwa yajja kale okusinga gye nakulira ennyo gye baali bammanya ennyo teyagala abantu balabe nti omwana yagenda okuwummula akomyewo na mwana munne. Nteeka Namasuba okuva n'olwaleero mpaka omwana w'anaavaamu genda bbeera eno eri sikwagalayo. Namugamba kaali nanga wankola bubi kuba okimanyi nali nkwagala nnyo tomanyi biki bye nali nkutegekedde naye onkusonyiye kasita wano lwezzaako ku bulumi bw'omuzadde. Kati osobola omanya obulumi nange bwenkola ki bwe mbaddemu naye nkusonyiye. Bw'omwana abeerawo mbeera n'oyo omuvubuka nali sibeera naye naye ng'ajja bambi yafaayo wadde yali tayina ebiseera ebyo sijja gamba nti yali tayina naye yali afaayo nnyo. Yes, nga n'omwana nawaaba alwadde aweereza ssente zonna z'aba ayina nagaazeyo zenna naye kaŋŋende mu tawuni njiye njabba nkwongera ssente nti kaale ng'ayiya nga waleeta engoye agula kwega kale ssente omwana wange yali mu ssente nnyingi naye ng'afaayo. Naye ebyembi ku nnyumba za jjajja wange awo omwana akuze akulidde ddala ali myezi nga 8 gyali myezi 8. Ku nnyumba za jjajja wange kwaliko baneiba balina abaana nga balina measles ate bo baali bakulu kati ate kino kyali kyavula omwana wange yali ayavula ng'azannya nabo biki unfortunately n'alwala measles. So kati neewuunya okuba nti ex wange yavaayo n'agamba mbu omwana ekyamutta simanya nalinywa shisha biki mbe shisha yamuyingira nga tovuki ne kwapi boys tosobola kuyingizaayo mwana tosobola teri bbaala likkiriza mwana muto kuyingira n'omuyingiza mu bbaala. Nekya teyali mu bulamu bwange by then nga simanyi oba nagyali nga tamanyi nti oba naki nagyendi naye yavaayo n'agamba abantu nga omwana we nalinga simanya mulekawo yalwala mpewo mbu ne shisha nalinywa nnyo shisha omungi ekitaali kituufu. Omwana wange yalwala measles yali myezi 8 ate of which measles bamugemera ku myezi 9 tebamugemera ku myezi 8. Omwana alwala measles naye measles oyo yalwa nnyo munda kwegamba twagenda otegeera nti alina measles
ng'olwedde afulumye naye mu kufulumamu ng'aludde nnyo munda so mu kulwa ennyo munda yamukosa nnyo amawuggwe kuba kale nali muto nali siina kyemmanyi ate ono sisita wange mama yani yali annyambako nga akomawo kiro akooye akeera ku makya genda kukola akomawo kiro ng'akooye nga muganda wange Kenny gwe mbeerawo naye tabimanyi mulenzi tazaalangako mpaka omukyalo omu actually yalina mukwano gwange naye yali kumpi abo bali baneiba baffe bali bamuyita Shalwa Shalwa oyo yali ayagala nnyo omwana wange ng'ajja n'amusitula n'amutwala mu tawuni n'amutambuzaamu n'amugulira ku ngoye nga omanya emikwano kale mwateŋŋana ddi n'oyo baby daddy okuba nti no takyali mu bulamu bwa mwana oyo ng'omwana amaze kufa so kati incident ebaawo omwana alwala measles Gaaya akomawo awaka mwali mubeera ne Gaaya oyo nali mbeera wa jjajja wange ng'ajja n'akuwa obuyambi ng'ajja n'ampa obuyambi n'alaba ku mwana so Shalwa oyo yasitula omwana wange batambulamu nga mumpe mutwale mugulire ku yogati yali ayagala nnyo omwana wange gye yamutwala maama we amulaba agamba mwana ono ng'ayina measles nti okakasa nti maama we takimanyi nti takimanyi nga gamutwale abuuzeeko ku bantu abalala abakulu naye nga we mmulaba balinga alina measles kuba ebiseera yali akolola nnyo ng'alina ekifuba ng'emmwa gyamyukamu katinitini kati nga simanyi nzijanjaba ekifuba tujjanjaba ekifuba tulaba tekikola ki tekiwona ng'addukana n'okudduka ngati nga tetumanyi koozi ki muddusa mu kalwaliro awo ak'okumpi nga nze nno simanyi na measles bamujjanjabisa habo mutwala mu kalwaliro omusawo we yamulaba n'agamba omwana alina measles naye sobola kujjanjaba measles wabula nsobola kujjanjaba causes nti kifuba kuddukana nalaba nekyawaali kati ali dehydrated twetaaga omuteekako ku cupa y'amazzi then tujjanjabe n'ekyo ekifuba naye ojja mufunirayo ku nkejje n'omuzigo gw'endiga okole ki omuwaanywe omusiige nako entikaali obwo obulwadde bwe bayita mulangira mu Luganda lwe bayita mulangira so nga amuteekako cupa awo ng'atuwa ddagala lya kifuba tujjanjaba kifuba wayiseewo nga wiiki 2 tulaba omwana talina kyakyusaako ndowooza mwali muli leeti nga yalwamu omwana ya mulangira yakakyala nnyo naye yalwamu nnyo kati omwana atuuka ng'asa bulungi nga tassa bulungi namuddusa nakwatirawo kabooda nalina muganda wange oyo Kenny saasooka nakubira taatawe nagamba muganda wange oyo Kenny nemugamba olinamu nagamba buzibu ki nemugamba omwana wange tassa bulungi nanga tulinye booda yamperekera mpaka Mulago twalinya booda ejja kuba tetwalina ssente za booda 2 nagamba ninamu tugende nga tugenda mu ddwaliro so bwe tugenda mu ddwaliro abasawo okutuuka nga tebannaba kukola kintu kirala kyonna omwana bamuteerawo ku oxygen kuba yali tassa bulungi ng'abasawo baŋŋamba bannaye amaze ebbanga kino measles nga mbagamba simanyi naye baadde baakakola ki baakaŋŋamba mpaka we yatandise okukola ki okussa obubi nga bagamba nno tugenda mutwalako mu x-ray tulabe kiri kitya amawuggwe ge gali gatya lwaki abatakola ki tassa bulungi bakyaka kiva ku mawuggwe kumutwala okumukebera nga batugamba measles yamulwamu nnyo n'amwonoona amawuggwe naye tugenda fuba olaba nga tubaako kye tukola tulabe ng'atereera nagamba naye obadde omuwa ku nkejje n'omuzigo gw'endiga gukola nnyo naye mbagamba nti ewe byonna nga bwe baabikugamba eddagala lya measles nagamba kale naffe katufube tulabe nga tujjanjaba kye tujjanja naye tolekeraawo okukola ki bimuwa era tugenda bbawo ekitanda bagamba kyokka ekyennaku ekiriwo tannaweza myezi 9 ate tewali ngeri gye tusobola kukola ki kumuwa kayisaako nga already tannatuusa mu ki mweri ebbanga naye tofaayo ajja ttereera tebaayagala kummalamu maanyi babaŋŋamba naye oli wekka ng'oli muto onaasobola olabirira omwana wo ku kitanda kuno
ngamba enja sobola sina kyakola mwana wange nkola ki mwagala nga mbeera ku kitanda. Actually twamalako omwezi mulamba gumu. Famire y'omulenzi waliwo omuganda we baali bamuyita Shidi nga naye ajja akola ki atulabako. Nga naye ajja bambi atulabako ng'awaayo ku ssente. Jjukira abasawo nabo kale oba olina obbabaako k'obawa kulaba nga bakufaako ne bakubeerera ne ku mulwadde. So famire y'omuvubuka oyo sijja kugamba bambi bambeererawo. Naddala muganda w'oyo omukulu Shidi yabeerawo ne mukyala we Babi. Bajjanga mu ddwaliro almost buli lunaku buli we bannyuka ne bajja bankebereko. Ne babeerako nange nga ne ssente bwe mba nina kye neetaaga oba omwana alina kye yeetaaga batuwa. Nga ne musajja wattu nga naye bambi akola ki? Afaayo. Teyajjanga buli lunaku bayaŋŋamba kati omwana kaali mu ddwaliro. Tonsuubira nti ngenda kujja mu lunaku mu ddwaliro oba ossulayo. Ngenda bba nnoonya ki? Ssente. Era nga ngenda bba nnoonya ssente naye nja kubanga nkola ki? Enzija. Era walinga yalina mukwano gwe baali nga bamuyita Osama. Kati nga lwaba tasobodde kujja mu ddwaliro, Osama oyo gw'atuma kuva ku mwana kuzaalibwa. Ng'Osama oluusi yaleeta bugoye ya buli kimu. Nga olwaba tasobodde Osama yajja. Tutuuka bajjanjaba omwana atuuka ekiseera atandika okuzzaamu ku maanyi. Oxygen bamumuggyeeko. Mpulira ng'essanyu linzita. Ngamba olaba avudde ku oxygen. Awajja tegeera. Nga tubeerawo wiiki emu olwamaze okuva ku oxygen. Nga n'emizozo yafuluma bulungi ne skin etandise okweyubula. Skin eddewo endala. Nga abasawo baŋŋamba oli lake essala yonna gy'obadde osaba Mukama agiwulidde nti omwana tukoze kye tukola naye waali agenda akola ki atereera. Oba kale kye tusobola kugamba ateredde naye okumakinga sure nti ateredde tubadde tukusaba obeerewo wiiki emu nga bwe tumumonitoringa tulabe wanaaba atuuse. Bw'anaabeera fine next week tujja bba tukola ki tubasiibula. Era twabeerawo wiiki emu nga we bamukebera nga tewali kizibu kyonna ky'alina. Era wiiki we yaggwako abasawo ne baŋŋamba oli ofu genda naye weebale kuguma. Abaana bangi ab'emyaka gyo batusuulira abaana mu ddwaliro ne batababeerako naye ndabira gy'obadde olabiriramu omwana wo. Yakuluma nnyo. Naye sigala weebale in fact bangamba weebale kwagala mwana wo kweja emyaka gy'oyina. Sigala ng'omwagala bw'otyo. Tofa ku bigambo by'abantu. Ensobi wagikola yajja tebivaawo naye ate olina kwagala mwana wo. Tolina mumukyawamba olw'okuba nti ki bamugaana. Abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi nnyongera okubeeyanjulira. Omanyi ze mbeeyanjulira abaawano buli kiseera babanga abatamanyi. Tuli ne mwana muwala Jamila mu mboozi ye gye wawulira ku Champanya live eya Crystal Panda. Bangi temwategeera mboozi eno gye yava. Ensonga kulwaki Jamila yajja ne muvaayo ne mumubanja ssente obukadde 9. Ate abataasonda be basinga okubanja. Tuli wano okuba nti tuyita mboozi ye. Saagala kurisa nkugamba nti aba SMG Modern Plumbers be banteekamu omusayikula nti sho ngikwasaganya. Bayina ebyuma buli kalonda w'ebyuma yenna akozesebwa ku farming. Ebyuma ebikuba omuceere, ebisaaka kawunga, byonna ebikozesa amasannyalaze n'ebikozesa battery. Bayina silage machines, bayina ebyuma ebikuba broken, ebyuma ebikola emmere y'enkoko, ebyuma ebisala ebisagazi. Bayina buli kyuma. Bafukirira ennimiro, bapampinga amazzi okuva mu ttaka ate nga basima enzizi. Oyagala borehole, oyagala kutambuliza mazzi bugazi ki. Aba SMG Modern Plumbers banoonyekaawo mu Ndeeba opposite TV Center bajja kubeera bakolako. Oba tosobodde gendayo banoonyeko ku nnamba zaabwe z'essimu z'olaba wammanga. Tuli ku SCP Hotel wane
ewa Ematuga Kigogwa. Sagala beerabira bamentioninga mukama wange yampadde akafo yangambye nti Adija buli luvannyuma lwa ddakiika 2 kola kitwiseemu abantu bajje waliwo accommodation nnungi nnyo ebyokulya byabwe birungi nnyo yadde ffe tetubiriddeeko tuli nsiibo naye babitutendedde ate nga waliwo ne swimming pool bulambalamba osobola okujja n'omwagalwawo n'owummulako tukyeyongerayo ne Jamila batusiibula olwo wiiki eweddeko batusiibula essanyu linzita mukubira mugamba omanyi rabbi yabakoze eki batusiibudde bamukebedde ali bulungi nga ngamba okakasa ali bulungi abasawo be bakigambye nti ye nga ngamba ekyo kirungi nnyo nga nkubira ne mukulu we Rashidi okusinzira nti bambi baali bajja ne mukyala we nga ngamba bayinza okujja we mbasibaganye bayinza okujja ng'ate nkoze eki tobabuulidde nabo mbakubira era Rashidi naye yambuuza kintu kyekimu omusawo yabasiibudde nti ye omusawo yatusiibudde nti ekyo kirungi nga mukama mulungi nti kale kasita waka tukola ki tumanyiyo tujja kujja tukole ki tukulabeko naye amawulire ga ssanyu nga nzira ewaka actually sente ze nali nnina nzikirira n'omwana tugenda tugula yogati mugulira obuugi ngula kuba yali atandise okulya ngula chips awo tulye tukole ki twebake era namuwa we twatuuka ebisinga byonna yabigaana nanywa yogati yekka nemugamba ye lwaki oganye rabbiya wange mbadde manyi wakoze eki wawonye ate lwaki oganye naye yogati yenna yamunywa n'amumalamu ng'alaga yalina ennyonta netwebaka naye abasawo baali baŋŋamba nti musabike nnyo okusinzira nti amawuggwege gaabafunyemu obuzibu aleme kukola ki aleme kuddamu funa buzibu bwonna nti kaale era olwatuuka ewaka namwambaza ovulo nemwambaza stocks nemwambaza buno obw'omukono nemuteekako headsooko then nenteekawo waliwo bino ovulo ebibeera woomu kyenamusembyayo nemubikka bulungi nga neebaka n'essaawa ziwereyo nga 10 ogw'ekiro ng'akaaba nnyo ngamba ye ate kyekikaabya mwana abadde kyakaaba nnyo ng'alaga muyonta nga muwe ebbeere nali muyonsa nayonsanze abaana bange bonna tewali atayonse nga we bayogera mbu tesimaya siyonsa baana biki abaana bange bonna bayonse era we nazuuka namuyonsa okusinza nti luli nali muwaddeyo gati we nazuuka ekiro jjukira oba tutegeseewo nti mate oba kibiki nga muyonsa naye yayonka ng'alinga omanyi omwana omuyonta ennyo ng'alaga ennyonta emuluma nemuyonsa n'agaana osirika kyenakola nga nfuluma nnyumba nga mutambuzako ng'akamutambuzeeko waneebaka nga tuddayo ewaka nga tufuluma tutambula abasajja ba boda nga baŋŋamba ng'okedde ku makya omwana lwaki omutambuza essaawa eno nga mugamba abadde aganye okukola ki osirika n'ensalawo mufulumya ennyumba mutambuzeeko osanga ajja kukola ki kwebaka ng'era asirika nga tudda ewaka ngendola omwana sabubi yali ndooza awo nawe yali akaabira yali awulira bubi ziri ssaawa 12 kati ku makya tumaze okuddayo ewaka mutadde wansi tubanga abawumuddemu ngenda owulira omwana atassa bubi okukwata ku mwana nga ndaba omutwe gugugumirira ng'atuuyanya omutwe mubikula ngamba oba namusabise nnyo ate neerabika ng'akyaka nakoze eki namusabise nsumulula ekyo ki ovulo ekyasooka ebyo ebibeerawo nkisumulula then nsumulula n'eri nkebera epampa ngamba oba yemukaabya osanga alabika agyonoonedde nga alabika yemukaabya so nayo nsumulula ovulo mujjamu sooko
nkebera pampa nga pampa terina buzibu naye bwe nakwata ku magulu g'omwana wange gwe nali nsabise nnyo nga gannyogoga nga gannyogoga omwana gwe nali nsabise nakwata ku magulu bwenti ng'amagulu gannyogoga okuva ku bigere mpaka ku bisambi wano nga nnyogoga okufa obufi ng'alinga eyafudde dde ekitono weebale nnyo naye nga muno akyabuguma n'omutwe gubuguma nga naye gutuuyanye nnyo naye ng'atunula bw'ati naye ng'ayinza otwala essaawa ng'egyo dakiika nga 3 n'alyoka atema n'addamu n'atunula natya nakuba omulanga ne ŋŋamba nedda tekisoboka omwana wange tubadde mu ddwaliro n'enguma mbadde ku kitanda ate oyagala kunvaamu kati nga nzuukusa neibaawo nga mugamba omwana wange simanyi buzibu ki bw'abali nga neiba agamba mudduse mu ddwaliro tombuuza awo wali obeera wa nga nkyabeera Namasuba ewa jjajjaawo oba ewa Keni ewa jjajja sisita we yali taliiwo lwaki wayita neiba sisita wange nga yalinga akeera ku makya nnyo okugenda akola ejjuki alina hoteri abalina ofumba ekyenkya biki kati abalina okukeera kuwaata so kati teyaliiwo nga neiba agamba mudduse muki mu ddwaliro era nakwata Kenya oyo gwe nayitayo musajja watu yali yakanyuka kuba yali akola kiro nga mugamba Keni omwana olowooza tazzeemu n'alwala si kitegeera omwana nnyogoga amagulu nga neiba omu amulaba agamba omwana afudde nga nyombesa neiba mugamba tokolimira mwana wange tannafa gwe tolabanga mu kifuba akyabuguma gwe tolabanga atemya nga omwana afudde naye alabika abadde yakafa nga Kenya gamba mama tobiwulira nga tukwata booda tugenda mu ddwaliro kwolwo enkuba yali etonya n'okutonya gwewa booda gaba naye enyimirire nga ngamba owa booda oba tutuuka tutobye aizolo tutwale omwana wange njagala genda mu ddwaliro oba enkuba tugende nga ne Kenya gamba oba tukuba tugende tutwasa bulamu bwa mwana nga n'owa booda avuga nga naye aguma awo kituuka ku mwana tewali buzibu omwana tutuuka byonna byogamba bamukeberewo omutima kuba gukuba nga taita responding ngendola abajjayo ba specialist abazungu bavuddeyo omuntu taddayo balinayo empisa ennene gye bafumita straight mu ggumba emisuwa egiba giganye wabawo oguyisa gwe bagufumita mu ggumba ddagala liyitoomu just kukakasa oba omwana kati kye baamuteekamu baaba akakimuteekamu bwe bati libanga eritambula nakutukira ddala yali azibiriza wabula yatunula omulundi gumu n'antunuulira bw'ati kuba abasawo bagezaako okuŋŋamba sooka ofulume ne mbagamba nedda siva wali mwana wange sivaawo wali mwana wange naye antunuulira bwenti mugamba rabbi ya mwana wange tondekaawo antunuulira bw'ati teyaddamu awo ennyini we yakutukirira ddala ebya ddala awo nalaba abasawo we bamugiramu bino ne bamugjako plasita ne baŋŋamba onansonyiwa tebasooka namuzira wabula bangaawo nansonyiwa natusonyiwa naye tugezezaako owulira ekyo tugezezaako kyonna kye tugezezaako sizirikangako mu bulamu bwange naye koolwo olunaku lwe nasooka okugwawo ekiro you had gone through a lot with that baby lwennaku yali banaye tasaana nakufa olubuto and then ebyo byonna owulira ku olwo ebisanga bikuzeemu kuluma nzira engulu nga mmanyi oba kibadde ng'ekirooto ntandika katengu eddalu ngwira abasombaga bannaye omwana wange wuuyo omwana wange mumuzuukuse omwana wange yeebase munyambe mumuzuukuse omusawo omu ankwata yali mukyala mukulu eyali andiko ankwata nyweza nga mwana wange nkumanyi nze abadde abakolako guma
tewali kye tusobola kukola nga omwana ye kituufu kikkiriza kigaane afudde naye nkimanyi oli muwala mugumu badde nga nkulaba endabirira gy'olabirira omwana wo ku kitanda osobola okwewaamu eddakiika nga 3 okkakkana osangula amaziga nzinga omwana wo mukuwe omutwale sandyagadde ate obulumi bw'oliko ate bakuwanvuye musawo kyeŋŋana kubanga badda mumukebera bagenda mumukebera ate kyekyamusa ate omulambo bagutwale mu limbo ate kati olina okusasulayo ssente ebyo byonna ate kati bbaluwa y'abafu bigenda twala obudde kankuwandiikire kyensobodde otwala omwana naye onaasobola okuguma sayina kyakkola nasangula amaziga nensooka nenekkakkanya nenzisa bulungi nemugamba abamumpe nga sinaba nakkubira nno kitaawe mutegeeza nti akoze eki afudde keni naye olwantuusa mu ddwaliro bwe nti n'agenda nga ye kale amanyi tugenda bagenda kuddamu batuwa ekitanda n'agenda aleeta ebintu olwatuusa mulala nagaka ngende ndeeta ebintu byomala kuba twagenderawo nga we twali okugjaku kasuuka baby shower byokka nga nkwata mwana nga omusawo ngamba kaabe wa booda kaaba asikaali tubagamba nti omwana ono mufu bwe baba bakubuuzizza bagamba ova kuzaala amusiibudde kuba abantu bangi bayingira wano ate abantu bangi bafuluma tebajja kujjukira nti wayingidde wano bayinza olowooza tukusiibudde kaabe wa booda kuba ababooda baawano bagamba ekintu kimu nti nva kukola ki kuzaala bansiibudde era we nafuluma oba ndeese omwana omulwadde kati asikali teyambuuza mama bebi kuliko omwana kunze neyanziza nentambula nengenda nowaboda nanga ebambika kulike naye ngaozadde oli muto nemugamba webale kusaba nti nebolensa ali 9 months ngaba nenga kiki buzibu ki kirabika akulumye namugamba nga mpuuna buwuni nga mbuuza ogendawa namugamba ngenda Namasuba nasooka nendowooza oba ngenda ewaka Ekigoogwa Ematugga neŋŋamba owa booda omanyi twale Ematugga Ekigoogwa naye tuba tugenda wenti nenzijukira jjajja wange kyeyaŋŋamba neŋŋamba ate olwedde mukadde alina pressure biki neŋŋamba kati sobola kukola ki kudda Kigoogwa kanzire Namasuba ntuuke mukubiri era tuba tuli mu kkubo kuba mulago jjukira ali Wandegeya okwata Wandegeya nojja Ekigoogwa tuba tutuuse Wandegeya ngamba owa booda omanyi ntwale Namasuba nti ate okyusiza nti ntwale Namasuba nga tewali buzibu nze wonna wangambira wenkutwalira ntuuka ewaka amala okunzijjako omwana nziramu nziriko ogwokubiri kudda engulu nga bali mu kutegeka netugenda netumuziika era twamuziika bulungi bambi tewali buzibu bwonna bambi bategeka famire yategeka dadi we omubikira nti munnange by'omwana naye byamusukkako kuba olwedde yali mu ssanyu ng'amanyi omwana ateredde agenda okuwulira mugamba omwana afudde teyasooka kikkiriza nalowooza oba nnimba nemugamba jangu ewaka Namasuba nenkwata essimu yange nenjiwa muganda wange nemugamba buli akuba nyamba omukwa omugambe nga sikyalina googera nga mpunze yasiyogera ne pepa nga mpunze so kwe kwogera naye nayogera kweyabikira ne jjajja wange senga wange najja sisita wange bali bamuyita Kanta naye najja mama Nisha mukyala wa taata wange omuto naye najja bambi then ne famire y'omusajja nabo ne bajja ne bategeka omulambo ne tugenda mpaka Jinja mwana yali musoga igange idodi gye twamuziika I'm so sorry my dear
kati yo awo muvaawo tandika otya obulamu obupya baby daddy yakwesonyiwa for good. Yaŋŋamba actually yatuuka essaawa waliwo we yaŋŋambira omwana amaze okufa yaŋŋamba ekyali kingatta naawe kikoze eki kiweddewo badde nsaba otambuze obulamu bwo ng'alaga nti abadde yakoowa dda naye ekibadde kibagatta abadde mwana naye naŋŋamba bw'oba osobola okuddayo okusoma lwaki toddayo n'osoma jjami oli muwala muto okyalina future mu maaso omwana yabadde akusibye naye for now ddayo okole omwana kaavuddewo ddayo osome